Basa Twamba. Wanyukide olunaku olwaleero nga yo gavumenti etaddewo olunaku lw'Abannayuganda bonna lwe bagenda okweyambisa okulonkooma abali b'enguzi n'ebyo ebitagenda bulungi mu maaso mu ggwanga ng'olunaku luno lwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno omwaka guno wali mu kibangirizi kya Uganda Railways mu kibuga ekikulu ekya Uganda Kampala era nga we bagenda okusinziira okuŋŋaanya enteekateeka zonna ezigenda mu maaso mu kwemulugunya okuva mu bantu ab'enjawulo mu kwetooloola eggwanga. Kino nno kikoleddwa nga yafisi ya kaliisoliiso wa gavumenti yeeteekerateekera okukuza emyaka bwe giweza 38 beddu bukya etondebwawo okuweereza bannayuganda ng'erwanyisa obukenuzi obulyake n'obubbi mu ggwanga. Ye kaliisoliiso wa gavumenti ye mukyala Betty Olive Namisango Kamya atunnyonnyodde ku lunaku luno era n'akoowoola abo abatali bamativu beeyambise olunaku luno okutuusa okwemulugunya kwabwe gye bali babeeko kye bakola. Buli muntu yenna alina ensonga ye ku mpeereza ku buli bw'enguzi ku luno oli wa ddembe okujja nga tomaze kukola appointment ekifo kigazi olunaku luno tujja kubijaguza nga tuggulawo enzigi zaffe. Bannayuganda balina ensonga bajje bebano bodaboda yange baginzijako simanyi nsonga eri ku poliisi bagigaanidde mwezi mulamba tebampa nsonga sina charge nze bansiba mu poliisi gyendi maze weeks 2 tebanchaginga omulala driving permit yange passport ekyapa ky'ettaka maze myezi na myezi okuva nasasula sibifuna. Omulala muliraanwa wange oyakafuna omulimu mu gavumenti ndaba azimba gali kwoleka bwazimba gali Kaliisoliiso Betty Olive Namisango Kamya era agenze mu maaso n'annyonnyola Nabasa Fama we batuuse naddala mu kutaasa ensimbi ya Munnayuganda. Tiwaliwo abantu aboolubato abaagala okukavula ensimbi baleke Bannayuganda mu kukaaba. Ndowooza eddako lwalinga lutalo lwa bitongole bya gavumenti okulaba ababbi bakwate gibasibe naye twaggulawo ne tugamba kalubeere lutalo lw'abantu benna. Era mu kuggulawo kuno tulabye ebibala nti mu mwaka gumu gwokka 2023 n'24 mwaka gwa gavumenti ogw'ensimbi twafuna okwemulugunya okuweereza ddala 2377. You can imagine receiving complaints eziwera 12,000 mu mwaka gumu. So nga nze wenagira mu kitongole ekyo nasangamu okwemulugunya okuwera mu system complaints nga ziri 15,000 ng'ogasa emyaka gyonna egy'emabega naye kati mu mwaka gumu tufunye abantu 2,000 abavayo nga balina kye boogera. Ekitegeeza nti okufuba kwaffe okwokoowoola abantu n'okukolagana n'abantu kuzadde ebibala bino. Ono era ategeezezza Nabasa Fama Radio ensajja eragaggadde era bwe tumubuuzizza nti oba omulimu ogw'okubanga ye kaliisoliiso wa gavumenti agwenyumirizaamu ono atugambye nti taakolanga ku mulimu nga guno gwe gukyasinza okuba omubi gy'ali ng'era gweraliikiriza. Agambye nti emirimu akoze bingi mu bulamu bwe naye tabangako na mulimu nga guno ogwa kaliisoliiso kuba asanze abanene mu gavumenti abakukunavu ennyo nga ebyokuweereza eggwanga babivaako dda bakusa mbuto zaabwe, abasawo mu malwaliro baafuuka babbi ddala, abasirikale ebintu babikola mu ngeri y'amatenkane. Kati bw'ogendako mu UPDF abakulu beekusa era bonna bakusa mbuto zaabwe. Abasomesa nabo bazze mu kukira ssente ku zirya tebakola mirimu ekirese eggwanga mu katuubagiro akamaanyi. Agenze mu maaso n'atunnyonnyola. Wabula ngunakuwaliramu nnyo kubanga byenzudde biri nti abantu baffa bali mu ddwaliro teri ddagala ate nga ssente weeziri naye waliwo abazirya ne bazizimbamu amayumba ne bazigulamu emmotoka eziri ku nguudo dangerous mechanical condition ze zireeta obubenje n'enkola y'enguudo embi ebizimbe ne biggwa abantu ne baffa ebizimbe ne byokya abantu lwakamyufu. So mulimu gwa nnaku sinza gamba nti ngwenyumirizaamu.
Wanyokidde olunaku olwaleero nga waliwo omusajja attiddwa abatuuze mu bitundu by'e Katwe mu kibuga ekikulu ekya Uganda Kampala mu Bukambwe oluvannyuma lw'okusooberera abadde mukyala we n'amutemako omutwe. Tukitegeddeko nti omugenzi yali yanobadda mu maka g'omusajja ono era ng'okumutta amulumbye gye yanobera ng'abaddeko n'ekirabo ky'emmere gy'akakalabiza wamusooberedde n'ejjambiya n'amutemako omutwe. Olwo n'abantu abadde okumpi awo ne batwalira amateeka mu ngalo omwami ono tebamukkiriza kwemulula. Omugenzi ategeerekese nga Sharon Rokondo myaka 19 egy'obukulu embeera bwe badde Katwawo. Bwenzi kubanga babadde bafumbo kati ne bafunamu obutakanya ng'amaka we gabeera. Omukazi n'asalawo kwesonyiwa omusajja akole ebibi afuna omusajja omulala. Najjeno ekatwe. Najjano ekatwe w'omuganda we. Aze n'obusungu aze n'ejjambiya nga yagiwagadde bubi amusanze alina emmere. Ng'afudde essuwaani y'emmere. N'amusalirawo omusajja n'atandika okudduka naffe ne tumugoba. Omusajja ye mu kujja aze n'ejjambiya nga mpagali. Ajidde ku piki n'agibuwako n'amutema n'ayikirira emisende. Naye baawe yazeeko wano ekiro ne bayomba n'amugamba nja mutemaatema. Kati bawa boosi n'amukwata omusajja n'amutwala n'akomawo n'agamba ono alinnya booda agende ewaka. Tusobodde okwogerezeganya mukono omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyango akakasiza obukambwe obubaddewo. Bira bawa anti Sharon namutegeza anti family zombi bagenda kukaba maziga leero teyayitawo ssaawa ye kunde nalumba Sharon namutemako omutwe. Bali mu kunoonyereza ku double murder. Bino bibaddewo tundu bya Juko zone.